Speak obosi bamututte okuzanya ebyatata ne maama. Muhoozi omwana gwe bayita Muhoozi alaba kitaawe ng'alina ekibiina ky'ebyobufuzi naye n'akolayo ekintu kye kifaanana ekibiina ky'ebyobufuzi. N'alaba kitaawe nga mu kibiina kye alinamu Secretary General naye n'akola Secretary General n'ayita obosi agenda abeerewo. Mbunga bakwasa obuyinza okuwandinga over. Mbunga Kabanda awaayo office. Muhoozi azanya byatata ne maama. Speaker abigenzeemu. Era ndowooza mwalabya akatambi nga katrendinga nga yenna atuuyanirira bw'ayogera nti buli MP yandisaanidde okubeera wa PLU. Naye PLU yeeyogerwako tetinafuuka pati nti eri registered, ffenna tukimanyi. Naye awo beebuuliza ne bagamba tulagawa. Ne fact abantu abamu beebuuza n'okwebuuza nti abantu tebayiga, bandibadde bayigira ku ba speakers ababaddeko. Naye of course ffenna tukimanyi nti obosi n'engeri gye yayingiramu mu kifo ekyo era mwagitegeera. So alina okukozesebwa paka tejja kumubeerera kyangu, alina okukkiriza atambulire ku ntoli z'abali. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo era nga tugenda mu maaso n'amawulire ag'enjawulo. Tugende ku nsonga egambibwa nti Honorable Joel Ssenyonyi baagala kubanga bakola ki bamuggyako ekifo ekya leader of opposition. Twabirabye olunaku lw'eggulo nga bali bagenze mu palamenti nti basiikinga leave bajje batebolinge eyo biiru bagidiscussingeko nti baagala leader of opposition abeerenga ng'alondebwa mu palamenti nga ba MPs be bamulonda. So si kibiina ekimu okutuula ne kironda nga we kibadde. Naye ono teacher Fred Kajubirumbi yavuddeyo n'abakakasa n'abagamba nti ekijja kusoboka byonna bafuuwa mukka mu kikapu. Kati maama ali eyo, taata ali eyo, comrade ali eyo, na buli omu ali eyo, doza information egifunye bulungi, saagala opanikinge tewali kigenda kubeerawo. Okunyonnyoka okufune bulungi nnyo, ndowooza onnyonnyose ensonga eyo. Kyekikuzzaayo kiri nti abantu bano bali mu kutya n'ekibagoba tebakimanyi. Twakava mu kuti tunawuza myezi 6. Sipiidi y'amaanyi nnyo. Kiki ekibagoba? Gwe munnanga ali eyo ng'oligweddemu essubi njera ekigoba Museveni banne kinene nnyo. Kankusomerayo katono. Olwaleero omanyi mutera okunkwira amasemu muza ki ekigenda mu maaso kati kambagambe. Gwe kyotalaba waliwo ffe engeri gye tukiramu n'ensi ekiraba. Janet yabadde ejjo mu Uganda. Janet yabadde ejjo mu Uganda. Lwaki Janet bamutereddeko birthday ku social media handles ze mainstream media mu Uganda ne mupraising nnyo lwaki? Ekibagoba kinene nnyo. Ekibagoba kine bali ku panic. Kati bali ku panic, gwe saagala ojjeko kigere. Ekinoonyesa butajjaako kigere. Ne buli lwolemezaako nga n'abakola ebikola bagenda bikola. Muganda wange toggwamu maanyi. Ngenda kusaba obeere mugumu. Saagala owebakenga otuusizza okugusa olutalo luno. Oli mu kwebaka bali mu kunyaga. Ovuze emmotoka kilometers 9 esigaddeo kilomita 1 ate weebakira mu kkubo zuukuka lwaki litambuza ebigere. Obutatuna oddugusa lwaki oluddukamu. Bano bayidde. Olunaku lugenda kukyuka enkya bagambe nti okulonda bakuggyeewo kubanga very soon kyekijja. Olunaku lugenda tuka bagge nti political parties baziggyeewo kyekijja enkya. Olunaku bagenda tuka ti we are under full military control. Omanye kyekiddako. Bino byonna babikolwa kuba nti pressure gye mutaddeko. Tebasobola mateeka. Kati ate banadda waliwo tubaagala nga tewali mateeka. Nze bulijjo we mbaagala obbatuusa. Bulijjo mbaagala nnyo batuuke mu mbeera nga Uganda temukyali mateeka nti we are under full military rule. We mbaagala ng'okulonda bakuggyeewo bajjo political parties
nga amagye gatekinze over tuli under full military wenjagala awo. Wana kitu tutawanya twogera ku mateeka ye nani violence twetaaga wali nga tekiwakyali nti nga luluvu teriiwo wemba kubanga webalaga very soon. Kati bano bennyini bebadde mu logi ya NRM kati ate bafunyeyo kaloogi akala mubazze mubakyuke kyenkunyonnyodde wali nti gwe ne bw'onootematema munabagooca buli kinunu kitumba erinnya esigala munabagooca kati kibalimu so toggwamu maanyi. Lemerako muganda wange tekuba kikutiisa. Muba twakava mu kulonda lwe batubba akalulu otengulanyisa emyezi mukaaga bali mu kutya. Buli muntu buli abadde n'abasirikale babiri bamwongeddeko abasirikale 5. Buli muntu ali mu gavumenti agula kati amadi vehicle. Buli muntu ayagala gula amadi vehicle. Bazimbye ebisaakaate kuliko sekanolya kuliko kamera kuliko basikali nga 5 kuliko ne kiki kimwekwesa ekibagoba tebakimanyi kirina mu slow motion kijja kiti. Ekigoba gavumenti ya Museveni kiri mu slow motion ate nga kibalaba. Lwaki atojjako ekigere? Tojjaako kigere. Bino byonna bali mu kkola okwata balukwago kwata baani kikulaga paniki. Ebikolwa byonna okuwamba kikulaga paniki. Okubba obululu kikulaga paniki. Golza lwaki boogera ku national platform yokka kikulaga nti waliwo paniki. Si kibiina kya bulijjo. Era n'osanga mubuzaabuza n'akyusa obunomu gw'otegera olunaku ki. Ne NRM bennyini efugidde emyaka tena kitebe kyayo. Nuko ine bitebe 3 n'ekyokulaba bali mu kizimba. Esobola okulabira abasibe babo abali mu makomera. Buli muntu yenna ayagala nkyuka kwatate gwe ng'okyusa omutwe gwo. Muganda wange buli kimu kitegeere kiri ku sayidi yo. Gwe singa obadde oli ku ground banga oli ku ground n'abantu bakubuulira abantu bakambwe ne waliwo ekintu ekibakutte bwe kinaabasumula mujja kitegeera. Bana basa kati Muhoozi ali ku laptop anyiganyiga amapeesa. Anyiganyiga amapeesa. Aine peesa lyagala okunyiga naye ajja ddikwatako very soon. Ne mujja kuwulira. So saagala ogwemu maanyi. Amaaso ku lutimbe. Ekinakyusa Uganda kigenda kubeera kitono nnyo si kinene nnyo. Bw'oba ozise eno weetegereza bulungi nnyo. Vidiyo zitambula ku mutimbagano. Zikulaga nti bano abasajja ekibagoba kinene nnyo era kyovula nti bakyusakyusa ebintu byabwe. Nga tuvuddeko katono tugendeko ku nsonga ezikutambula essaawa ya kakati DNA y'abaana ba Kafeero 25 ekomyewo. Naye mukomawo kuno kirese ebibuuzo bingi ansanga ntini. Results zikomyewo nga ku baana 25 abaana 4 be ba Kafeero. Naye jjukira mu muganda w'omugenzi luli we baali nga buli kimu kiwedde batwala abaana bano ku DNA yalayira n'agamba nti DNA results we zikomawo ziba nga ntuufu abaana ba Kafeero tebasobola kubeera bana. Era abantu beebuuza nti waliwo kale ekitabadde kituufu naye nga kyekyo results zikomyewo nti abaana 4 abasigadde ne bawandula. Era omuwala alabiddwako nga yeewera ng'awoza kimu nti buli omu oba olina omwana oba waziika ku lugundi okwo genda ogyewo ki kasita DNA yo ziba zikuwandudde. Breaking news ku baana 25 abazze abaana 4 be ba Paulo Kafeero. Ne Swazi wa Kafeero gobadde mulindiridde abaana 4 ekikigwe bali akuliko n'abadduka kitegeeza omusajja bamukwanga abaana nga bagala bya bugagga manya abakazi olemwa nenga abaana 4 omuwala ogwa n'abalenzi 3 vuddeyo nga abalenzi bali 3 omuwala omu. Era omuwala omwoyo yabadde yeewera ng'agamba nti bonna kakati ababadde ku ttaka lya Kafeero oba nnyumba ya Kafeero bajja bagobamu kubanga ye kati ayogera ng'omuwala ate omuwala omu yekka.
Ekyewuunyisa mu kintu kino nti bonna abaana teri afaanana mugenzi Kafeero ate abamufaananira ddala abo mu ku abo results ezikomyewo nga si babe anyway bagamba nti okufaanana si Luganda naye nga abantu abamu bagambye nti nedda waliwo ekitali kituufu nti ekisookera ddala bano abagambye kale abazuuliddwa nga si babe bonna abasinga banaku nti oba oli awo bali balina kye bakoze naye ate era bajja kugenda n'ekyo ekivuddemu. Jjukira twalabako nga we nkugambye muganda w'omugenzi ng'agamba nti results zino ezinaaba nga bya ddala abaana ba Kafeero tebasobola kubeera bana bokka. Bantu baffe ekintu bwe kityo bwe kitambudde era ndabyeko abamu nga bakaaba bambi n'abazadde baabwe bamaama nga bakaaba nga bagamba nti abaana baabwe tebalina bataata abalala oyo ye taata w'abaana awo we tuli. Byonna nga bigenda mu maaso era nga byonna tutunuulira bannange MC Chumi awanda muliro. Jjukira abantu bano baali ba mikwano ne Spice Diana naye byatuukawo ndowooza mwabiraba kakati ye Chumi agamba nti yabadde amanyi nti oba Spice Diana yamusonyiwa nti omukwano ne guddawo kubanga yamwetondera naye Spice Diana ekifaananyi kyeyalaze Chumi kati Chumi akomyewo ng'awanda muliro. Diana naye muntu akoowa waba yankoowa nkoowe naye alina omutima gwe nga ye baba yankoowa nkoowe nje wa Diana am I eating from Diana's place ebbanga mwawagizire muwagidde Diana ne mujjanga mu bivulubye kumbe waliwo ali agenze wa Diana nali emmere masiikini mmwe mizimu mmwe misontwa mmwe majini mmwe kumanyoko mulinga bimere by'embizi. Diana yatunulidde bubi Chumi. Diana yatunulidde bubi Chumi. Nabagambe twabadde ku lunaku lwa make-up. Nga make-up oyo wa fashion. Nga bakusobola okukola make-up wa film. Musima make-up ng'olinga gwe bakubye. Mwalabi wa Pretty Nicole. Bakubye Pretty Nicole make-up n'abanga embizi. Ey'omu nsiko. Naye bw'atisse Diana. Diana yamwalabi watunulira Chumi. Kati na mwongena nywera muwala jwa bangena nywa bia. Funa chikope china banya. Diana mumweti sematisa Diana. Natunulidde video za Diana nga sinajja ku mukolo. Nga Diana abazima watu bwe yabadde atunudde. Diana bamukoze make-up nga wa bukambwe. Ne Diana yabadde musanyufu. Tana ntunulirako bubi. Nga ntunulira atyo bubi. Nga lwaki abeera ntunulira bubi. Nemweti se Diana. Era mumaze okubyogera nenzija wano ku laptop yange. Nenteekamu. Nkona amanyi n'okwekubagiza ayogera ate neyaddamu. Naye nga tuvuddeko eyo bannange tudde Kalangala yo tebinaggwa. Ono agambye nti mu butuufu nze ndi mwana NRM ndi wa PLU beera pulezidenti wange Yoweri Kaguta Museveni naye akalulu ka Kalangala ko twakabbye. Akaruru ke Kalangala ngenda kwogera nga bwe bibadde nze ndi wa NRM ndi wa PLU pulezidenti wange General Yoweri Kaguta Museveni CDF ye Muhoozi naye NRM kibiina kyange ojeko chairman akikulira n'ababadde mu kalulu NRM twabbye akalulu mwakabbye timuyina kisa akalulu k'omugenzi NRM tuswaleko mwabadde mu kalulu ke Kalangala kati mbabuuzi kyogamba abalonda omugenzi balazeewo
Era neewuunya kulaba wa NRM ajaguza ngu twawangudde akalulu ke Kalangala. Ku mutwe gwange guno. N'entunuuse ziri mu nze n'omusaayi nga bwe gutambula oŋŋambe ngu twawangudde akalulu ke Kalangala kuki nze neewuunya n'abakola mu Electoral Commission. Owulira mmwe abakola mu Electoral Commission ensi mugirazaawa byabakamu n'osanga naawe walinnya eryato n'ogenda e Kalangala nga watali akulira Electoral Commission mu district eyo returning office. Namwe aba NRM mukikakasa muli ngu mwawangudde akalulu ke Kalangala. N'omufu ali mu ttaka tanavunda nimubba akalulu ke. Nze ndi wa NRM n'ebyo bye mukola bibi. Bibi bitwala ensi mu kuzikirira. Kye muzimba mu society timukitegeera. Muzimba busungu, muzimba nyiike, muzimba zitonadde obutwa. Kati nawe wa NRM gwe balangiridde oli awo ogamba ngu nawangudde. Nze akugamba nange ndi wa NRM. Mabya akalulu. Owulira ensi bw'etabeerayo abantu abanaayogeranga ekituufu n'okukola ebituufu mugenda simanyi na kumanya ate namwe mubimanyi timuswalako timuswalako agambye nti nze obusungu mbulina kuba banankyukakyuka nti omuntu tasobola kubba omulundi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu nti lwaki ebintu by'okulonda temubyesonyiwa mubiveemu mubalekere ebintu byabwe bafune. Naye nammwe mututamye. Omuntu n'ategeka omupiira nga yaleese ekikopo yaleese reefu yaleese ne balayina n'ojja mu kisaawe n'omuteeba nga gy'oteeba gyatta n'oteeba nga gy'oteeba gyatta n'amala n'akulaga nti akuwangudde n'ogenda ng'onyiize n'addamu n'ategeka omupiira omulala neera n'okomawo neera n'oddamu n'osamba nga gy'oteeba gyatta ye reefali yeyeewagira ye layina buli kimu yeye neera ne weetaba mu mupiira ogwo gwe gumu ne bakuba endobo nga asaliriza ne bakumenya amagulu nga asaliriza n'otuuka okulaba nga ekikopo gw'okiwangudde naye era n'amaliriza nga akuwuttanyiza ekikopo n'akyewa ye muntu y'omu neera n'ateeka n'omupiira omulala neera n'oddayo bw'oba tabaawo sayansi wabaawo okyawo n'otuuka ne kulevo ng'ekikopo olabira ddala okiwangudde nga nawe okimanyi okiwangudde era n'odda n'oli n'otenga okuwoza ate kakati
ne bakwata ekikopo ne bakuwamu kya bronze naye nga wadde olina twala kya gold era nga nange nziramu nga nyinikiza muzija okuwagira tiimu eyo wabula mutuleke omupiira lwaki temugulekerako nannyini gwe naagwesambira omupiira lwaki temugulekerako leefali neyeefuuwa neyeezanyira neyeekuba akalayini n'ateeba amagolo ge n'agateeka wali ekyo ne kiggwa temutusumbuwa nammwe webale kubanga weekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde otereva mawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona woosinzidde sigala naffe tofaawo